Njala kwogera ku kukula kw'ekkanisa. Ekkanisa kintu ekiramu. Bwe twasomera mu primary twasoma characteristics of living things. Primary science. Nti ebintu ebiramu birina ekibiraga nti biki biramu. Sigenda kubiddamu ebyo byonna ebirina bisomesa balala bwe bali wano. Naye kyenjagala okuggyayo mu bintu ebiramu kyebirina okukola nti ekintu kyonna ekiramu ogyeko okulya kirina ensonga zekirina okukolako kuzaala kukola ki. Naye ensonga enkulu gyenjagala okuleeta mu lesoni ya leero kirina okukula. Ekiramu kikola kibanaabe situla. Bino bye tusangulira kali wange ejjinja lino likuze. Kubanga twakulira lyali terirabika bulungi libadde likuze ejjinja. Mugoka abagyeko ekibanaabe. Naye ffe abantu tuvunaanyizibwa tusuubirwa okukula okuva ku stage emu okudda ku stage enki endala. Tukula kuviira ddala mu mbuto z'abanyaffe gye tutandikiranga eggi. Era singa ofuna ebifaananyi bwe wali mufaanana ne bakulaga sikaani kiyalaga ng'oli mu lubuto lwa nnyoko n'abalaba ne bakulaba nti taata yafaananako akakonkome nebwala buyinza okusena. Twatandikira mu ki tujja tufuuka bukyobo nga bukonkome bukyobo ne tugenda nga tugenda tukyusa nga tutukyusiza eyo mu lubuto. Era abamaama bano abazaala tutandika okulaba bebikyuka ebimu nabo bitandika obakyusa. Ogenda okulaba nga n'omukazi yennyini akiri alina ekikyuka naye akoze atya akyuse. Esayizi ekoze etya ekyuse eyongeddeko ate eyongera ekulaga. Kizibu nnyo kubanga omuntu ate ali lubuto ng'ate agejja kabina tekitera nnyo okuba gyekiri wamma mukyala wange bw'aba olubuto ate era agejja ki kano kitegeeza kakula. In fact babalimu abakyala babeera embuto basobola n'okugamba nti wano yekyusizza kituufu ekyo yekyusa. Agenda mu ddwaliro ne bakebeera n'okuwulira obanga omutima gwe gukola gutya gukuba. Era n'omalabeera n'olubuto nga terwekyusa kimuddusa mu ddwaliro. Ate ennaku zino engeri gye bakebera sikaani ku makya n'olweggulo ennaku zino bazaagala okukebera. Ffe tetwakebezanga Katonda yatusaasira busaasizi mufuna olubuto lwamu kiki ekirimu nkisanga mu ddwaliro. Naye kati abantu bakebera n'olw'emyezi ebiri bakebera olw'ewiiki bakebera genda okulaba omukazi ataddemu matereti ng'ate olubuto temululamu. Abantu bazaagala okula okwo okulaba bwe kujja kugenda kubeerawo nga kukyali kwekyusa. Okula okulaba bwe kubeerawo ng'agenda okuzaala ng'ebisa bimuluma. Ekimulumya kambuuze omukazi ki ekimulumya? Bisa kujja oba bisa butajja? Bisa butajja exactly gye bikoma okujja mu kifo ky'okukaaba gyakoma okusanyuka ne bamwogera n'amajaani ne bamwogera n'exercise ekintu kigire ki kikyamuke era nekimala okukyamuka bwe tuba tulina omwana
tumulindira ku kabina era tumulindira ku geeti ye so ekiri era navaayo kati ate naye bwavaayo alina byayitamu okulaga nti mulamu. In fact tetulina mugongo waffe era tetwasomako naffe mu science kyetusookerako ddala mwana kukola ki era nomwana bagamba lwamusatu naye teyageza eki ekitegeeza ebirala bingi waliwo ebikolebwa n'omwana njakula waliwo ebikolebwa bamukebera kino bamukebera kiri yeyongera kiro baana batera okuzaala batera okugamba batera kuba kiro nga 3 naye kalinamu abebbiri ekitundu temunyiiga naye 3 naye batya singa wayitawo omwezi noddayo mu ddwaliro era ng'akyalina 3 ne wayitayo emyezi 3 ng'akyalina meka aba akuyambe kazitowa naye kikuliisa pate lwaki tulya pate nga tutekazitowa tagiraki growth kyekintu ekyetagisa eri omuntu mwana akula akyusa langi akyusa amaaso yisawo olugalo ogenda okulaba ng'akola atya ng'atambula ogenda okulaba ng'amwenya ogenda okulaba ng'akolaki ogenda okulaba ng'agobereza amaaso n'omanya nti omwana akola atya akula. In fact abasansi balina n'ebipimo bwabeera bwati asuubira kubeera bwati abeera bwati abyogera bwati era waliwo bingi ebikolebwa okulaba nti omuntu akula. Era obutakola kitegeeza waliwo ekizibu ekizibu abazadde balina okufuba okunoonya ekizibu ekyo oba basawo. Kati ono Pawulo n'abalala kye baleeta bagati n'ekkanisa ezaalibwa buzaalibwa ekola ki ezaalibwa buzaalibwa esuubirwa okugenda ng'ekola etya ng'ekula. Omuntu bw'atakula kitegeeza kukona naye wabaawo ebimukonya eira yalwala teyalya teyajjanjabwa bambiko ne kasenya n'enki n'enviiri twazaalira kumu naye ono tanatuula. Waliwo bwana nti bukyali ku mulembe guno ndowooza ensi yagendeterera waliwo bwana bwosanga nga butuddeawo kalandanimu okyabudikira mwabulabako edda bwayambala kuwashako oba yalaga wanange kalende kamasansi yayamba najja katuddeawo ekikuyamba ogenda n'olima n'okasangawo naye weyagala nabo n'ekkanisa nange kati ngewafa wano yakulemberako ekkanisa eno bwenjiraba bweti ng'etuuse wano zenkuba amiina mukube amiina nze amanyi gyetwatandikira nange gye nagisanga sagitandika we nagisanga n'engeri gyetunulamu n'abaali bagibeeramu n'engeri gye baali batulamu n'engeri gye batulamu kati olwaleero wenna mukama waffe yeebazibwa aleluya baali batulamula naye ekkanisa ekuze from that enalisangira tugenze kuwano tugenze kuwali twambuke tetwambuka ebyo byonna mubimanyi lwaki mbimanyikiza munakabira nawano ebyo byonna tuze tuyita mu growth wabaawo ebintu byetukola ki byetuyitamu challenges ezituyamba kukula era nga mutegezi temutya emiti egikyasinza obugumu n'obuwanvu gyegirwana mu kibira ebiboobwa ebiki ogenda okulaba ngakukukoze kutya okuyisaawo ensi yakuyisaawo era kyokolaba gwe bwobeeraawo n'okabiraawo toyinza kuyitawo okutuusa ensi yakuwaguza katonda akuyigiriza emiti egirina embaawo egyamagibwano netoona okulaba ngaekuzeeno netoona ekizeeno negikomawo waliwo okulekutaka kwekafa gisiba n'emirandira eri ekkanisa bwete erina kukula mbeera zolekula kwekkanisa eno paka wetuuze naye ekibuzo kyange kati kamategeeza kati wano olwaliriza obwafe oba sentro ffe twakula kati
tulina obulabirizi bwa mirundi ena. Sami? Tulina East Buganda, tulina North Buganda, tulina West Buganda. Wano mu Buganda okawuka tulina neno shefu. Very soon twagala tusale kwedi Masaka. Lwakubanga temunaba kuba amina kubanga temukyagala. We najjira nga tulina omulabirizi omu twabeeranga ne munnange oyo ku Sabbiiti ne basanga emijeera nga musange mugenda Kyankwanzi. Ku Sabbiiti eddako ne mugenda Mutukula, endala ne mugenda eri ku booda enjeru. N'olwaleero nibaga nti mulabirizi sikapa kuyitaba kubanga tuweera bana. Sibategeera bulungi. That's church growth. Kanisa ekuze. Ekuze neteka obulabirizi katulina obulabirizi 12 mu Uganda. Ab'Embale balina obwabwe, ab'Awai Kamongoli balina obwabwe, tulina obuli mu Northern Uganda, tulina obuli e Mbarara, tulina obuli e Tooro, tulina obuli e Bunyoro, tulina obuli e Busoga, tulina 10 bumeka. Lwakuba bwe muganda tebugandizi wano naye mulina ewamu obulabirizi. Mukwagala ewamu twateka obulabirizi, muganda tebugandizi. Naye ekibuzo kyangenze buli gye ngenda kyenyweza ekkanisa ekuze naye ate ekkanisa bakuze. Muzizi ekinnuma ekkanisa ekuze tujaganya naye abagirimu bakuze. Musajja gwajja abantu abatizibwa mu mazzi n'ojja ababatizibwa mu mazzi n'osembeza abantu beza Mukama waffe n'okola Sabbath school n'ozimba amakanisa. Are you growing? Are you growing? Okula n'osanga oli ng'akyazza byeyakolanga edda. Ekkanisa etandikira mu Katoogo mu Kiba mu Kibaati. Olabala kati talina enjawulo gy'ameze envi, enjawulo kiwalaata. Ebintu ebiteekeddwa okubaawo ng'ekkanisa ekula ne bammemba mukule. Tusaanidde okukula mu neeyisa, mu njogera, mu nkola y'ebintu nga ddala omusajja oyomba naye kakati so omwana wange nalina akamufunira agenda buli lwazina ennyindo netuuya nakamanya agenda kuyomba naye kati ennyindo ogenda okulaba nga tekyatuuya yatereera. Ekkanisa omulimu gwayo eri mu bizinesi ey'okukuza. Katonda agambye njagala kuzimba kkanisa. Nsomera alina Bayibuli, soma mu Matayo 16:18 wagamba ati awo. Soma tulire 16:18 Yesu yennyini agamba atya? Siwulira musomi ng'alina n'akazindaalo kati okujja ng'olya enyindo ziri nga lirikkirye wamma. Kibuzeemu Oluganda. Naye waliwo Oluganda awo kutandika. Sobatulire. Nange nkugamba nti gwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe egirigiyinza. Kale kanzire ku kyenjagala. Nkugamba gwe Peetero. Agamba ani? Kugamba gwe Peetero. Ekitabo kiri ndizimba. Ani azimba? Ani azimba kanisa? Ndizimba ekkanisa ya kuki? Mbategeeza abantu mwenna abandaba bampuliriza nti ekkanisa siiyo ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate ekkanisa si gwe okizimba. Ani agizimba? Nanyiniyo. Ndizimba. Peetero
kino okutegeeza ndizimba ekkanisa yange. Ekkanisa ezimu musebuddemu kumanyira munsi kusaagasaaga ekkanisa ya Kristo. Kasa yani ebintu ebikolebwa mu kkanisa biteekwa okuva ewaani. Ebiragiro biva waani? Okusinza byosinza ebiragiro biva waani? Byokola byosinza Kristo yabikulagirako bikole. This is not a man-made church. Agambye ndizimba nze nannyini kkanisa. Ndi mu bizinesi yakukikola ki? Yakugizimba. Ffe abalala abali mu kkanisa eno mulimu gwaffe kuzitwala mu maaso ng'ebikozesebwa okuzimba ekkanisa ya Mukama waffe. Ffe tuli tools. Soma Bakolose ekisoka 3:10. Somako tuwulire. Nsomera mpulire. Ffe tuli kiki? Pawulo agamba kyapa. 3:10. Osomye Bakolose ekisooka ebinyolo 10 ddamu. Ngambye 3:10 ng'ekisa. Agamba ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'omukoza ow'abazimbi ow'amagezi n'omulala azimbako naye buli muntu yenna yeekubenga byazimbako. Weekuba ebyokola ki? Ekkanisa yaani? Ffe tuli mu bubeezi nga tukola. Basibo mwenna abali wano Katonda yasala amagezi n'akuyingiza mu kkanisa eno obeere omu ku bazimbi. Bali nsubira amiini singaka. Naye agambye tubeera muzimbi waki? Ebyengendereza byakola ki? Ekkanisa eno omulimu gwayo ffe kuzimba, kuyamba. Nsomera Petero ekisooka 2:9 okubagamba ati awo. Agamba atya? Agambe tulire. Agamba nti naye mmwe mu ggwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubuulirenga ebirungi byoyo yabayita mu kizikiza okuyingira mu kutangaala okw'ekigalo. Nga sooka otedde olugano osome bbiri otunuleyo Petero ekisooka 2 nga olwokutaano ngeze ku lwakutaano lwa kiseera bagamba atya? Agamba nti era nammwe ng'amayinja amalamu nammwe muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeera ennyumba eyaki? okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo saddaaka ez'omwoyo. Naffe mu kuzimba kuno agambye tuli mayinja amaki? Kyongere amayinja amaki? Amayinja amaki? Awo lwatuuka nali nzimba yange ennyumba nkyagirineeyo mukyalo nenkuba bulooka nga nze nzeekubidde nenzeeyokera ne zibeera wali. Abazimbi ne bajja ne basanga nga nzitereezezza ezayidde nnyo wano ezitayidde bulungi wano. Kati bwe najja newungulako ngenda okujja nga batidde ezayidde nnyo zibatadde mu musingi ne bagamba stop. Zino zenjagala zidde mu bisenge mudiresi ne zitayidde nnyo semba muziika eno kuba teryakola ki? Ndi mutuufutuufu
zino sisagala kubanga tekati bwoteeka zino zitayidde eno buli agenda kujja buloka zote zakola ki naye bezibaeneno baziraba muzirina kati ate sife bwe tuzimba tuddira zayidde nnyo zefeka ludawa zino zetusotenali kyetuzagazi ezo zinkuzo baamala okuzimba ekizimbe nga kulooka endala zisigaddaawo ne mpulira ennaku nga mu kkanisa eno ndijjinja erizimba oba ndifunfugu mu kkanisa eno ntuddemu kale mwembi naye nzimba oba ndifunfugu efunfugu negolaba enkofu totawaana kubanga ngendo kikwata wonojja eno kikasukira nga kikoze kiti olwokuno kati yarabbi nadobe nkikubye enkwale tiwali agenda okulaba nga lene funfu mu kanisa eriyo abantu tubagamba mugende mukulira enjiri tagenze muyite abantu mubasindikire emeseri tusereka nyumba leta kyolinawo tebitala byagiraki ebitala byawe byakukwata nebikulegera enviiri enkole nti olwo ebitala nabyo benjagala bikwata byenda bulusinga bikutte abakazi omukazi naweza ebitala byakola ki byakukwata naye enviiri anyenyera munyeni ati endala zagala kumugwa mu maaso omuwala zagala kumugwa mu maaso akyusa buli mwezi buli wiiki akyusa anazambuli kaseera naye ebitala byakola ki omuma gwa lupu eno gwamuli benaleyo gwefundisi obalulusaba omuntu nga yenna ali awo yenna eno kirala eno kirala eno kirala engala kirala engalo kirala akyusa langi ndase kukoza akyusanga langi nazo nenawolo wabi kyakyusa simanyi naye ebirala byakola ki katonda kamategeeze agambye mmwe ekyabampisa mubenye mayinja agazimba ki ekkanisa eyongereko mu maaso naye toyimba tokuba nnanga tokwata kifaananyi tosoba lunyiriri n'otula ku ntebe n'olinda kubasibisa mukama waffe n'okola otya abange tugenda kuyita abantu mwefoti n'otolinyayo ate n'otuula mu maaso ate handawutusona n'ozikunganya n'ozitwala abantu abatula mwefoti abanyinyiza ne balagako omuwendo oguweze nga tujja kugisa eki nebakwisako nakambo nobeera nnaku mmeka batugagane mmeka twabeerako n'omusajja yali omukambwe mu kkanisa ekereziya yagamba saagala mu kereziya yange sente zogera bwe ziba zogera zireke eyeeka bwe zibisirika kiki kiyali ategeeza okamase ekikupa byokuleeta ennusu gireke endala zeyongereko wali okitegerete ekibitala ate kyo tekivuga ekivuga nnyo sente tezikoma okukola vali tezikoma okukola ki tezikoma okusirika naye maama n'ovueri era omukazi omukyalo nakoze bulungi bwabadde asalira ebiramu tagambye nti alina okwebaza okuwonyeza omuntu n'akumba okuva eri ng'aleese ennusu 10 kikulogera okulyagegga olaba n'omwana bebi yazaaliddwa nengali zazifunyiza ddala lwati naye oleeta olupapula oba wategeeza batya olupapula alukwata nalunyereza mwana baleba bebi bano sibategeera engeri gyebategeeramu ebintu byabo ku sente tebyatategeera agambye ng'amayinja kati gazimbe gatya soma kati naye waliwo badde osome nagetivaawo naawe bamwende lutandikidde wafuddeyo wenjagala tandika bulungi
Muri gwanga donde mwabatudde wano mwekubira amina. Bakachi baka mulina bakabona haleluya. Gena maaso ulira gena maaso bantu bamuvuma gena maaso sokolekera waliwo omuntu mwejja nambuuza ekibuuzo engoye muzijjawa zemwambala kulwa sapiti nemugamba situzirina bubeezi bwanga ki kika kiki bantu baki ekyo kyokka kiyinza okunywa omwenge lwaki nyinza okutagala eggwanga eddonde nendikuba ludda wako siyinza kwolona mu mpale yange nga ndikwanga ki ngenda nendewunya abawala babakutte bebasa ku bisemi nti babadde benda kirindi ngoddira ekika ekitukuvu eggwanga eki mawala tokkirizanga mulenzi kukuyita nga ali mumutula wake kyalina kyekugamba mugambe nze ndiki kika kiki ffe tetuli era nze bwosiiya bagawe siwakwali mulabi nze bwosiiya mmanya toyitanze tiri ku levo yakukubira ntoli. You cannot be a member, a Christian, omuntu agenda mu ggulu omuntu ng'ayimiridde mu mutula ayimiridde mu kisubi ne bakukwatira mu kisubi eggwanga eki kiki ekinyambaza tetwambala kweraga naye tuli kika kiki kati omuntu w'ekika ekitukuvu ekikulisa amabeere ebweru nago ne galingiza agera okusayinga mukyasi nano eriringizawo basayinenga omubiri gwaffe guno yeyeekaalu ya katonda aleluya banaye mutegeere valu yammwe mutegeere mwakusitaayo mutegeere valu yammwe kyekituganda okumala gafumbirwa agamala gagwanibwa nakukwana agamala galya nosanga omuntu bwenemwa gyonna gyamubabuka anywa bino anywa biri anywedde sekereri akatuusizeko omuliro katadde muka atamulavamu muka bameka bagani mukama yatusitula eddaala nze mukama yatusitula eddaala musajja omubulijjo mubabalejababitekako musajja omu yatwasomaleyananikeribanga kulabika bulungi twasoma ffena nzinga zifaanananga geri mukama kintu kyangu nnyo esaawa gyomala muwala gigibala mukunywa mata utawaana ne walagi katikati walidde nawe ate naalidde kati olaba n'amaaso gakufaanana ava ku kabaala obedda anywa bw'ali emizza tagitekako kamulaki kakati yenna kamulali atudde ku kyoto yonna emuyingiddemu kakati bwofaanane nange eyatudde ku ntebe nenywa amata mutegeere eddaala lyemwatuukako ne mu nyambala kiki ekikwabasa olaga kiki kyotunda omusajja wandika if you don't have the goods why you advertise what are you advertising what are you advertising ekongonnakanyomo enkondepe ate ekyakyambadde ate akisika kidda ate ekyazisika ate okusika kyekize pagana lwembamusemutambula kugulo nga tosikaka nawe kaleka kantu kakikoze bulungi nosaba omutuga alese omugongo bweru ate ekimu emigongo gyazaalako ekimu kirimu n'enkovu ekimu kirina mugaba mumumanyi sibayavaawo omusajja agala kyabambalina mugaba alinaga ebigudo byetirinyi kati ebigudo byetirinyi nabyo birese bweru era nomene mujja pasita nsabira omusajja mbuzi abasajja bakuwa
abasajja bakuwa balabyeragedde ebintu ffe batuwomulawe muladda batukunamira tosala ensi mukikunamidde kubanga tonategeera valiyo tuli kika kiki bantu baki bakabona bani omulimu gwaffe gwe tulina gwe twasigaza soma agamba nti mulyoke mubuulirenga ebirungi byoyo yabayita gwaffe gwakubuulira ebirungi byoyo yatuyita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala okutagwa tutya saakala kabategeeze omuwandiisi omu yawandika ku buusawo yagamba a Christian is a person on his way to heaven. Volunteers, I'm on my way to heaven. Sina kino natendako. To heaven. Kakatagambye omulimu okubuulira abantu bano abalala abantu babonaabona mwaba ekkanisa muliganye ekkanisa okukula lwa nsonga abantu mubalese tebamanyi takimanyanga koyaya buli kintu kulya kunywa kwesiga kukola ki nosaba omuntu ng'abonaabona nakantu keyayambadde bonemala evuga mukwano oba mumba mujjamu nga batudde oba bamala kukwega kitegeera akantu kamusibye kajiini engatta ekomeeri babonabona n'obulamu bwaki. God made it simple and you're making it tough. Omulimu gwaffe kubuulira abantu okubalekeza kamala nti omulimu kukyali munene nomusisebusisi abantu tebandako kumanya obalabira mu kufa ogenze munange balabire bagambe nange nzijja bamusigaleno nzijja nesenga mugambe nti abaana babonaabona nzijja ekyo kabonera akalaga nti abantu bakyali mukizikiza befata mubikulangako kasawo yakikugamba sengawo kumanya nti takkiriza ali mukizikiza. People think tabagende mutana bagenze kunyonya musikako okukira nasenga jajala mutaniteeka wali mukyala wange ogenda kumukola ki mutekangawo n'omutuli okutugatta ogenda bawungeezi ogenda kumaca. The world is in darkness. Mulike ekiro mukyaloza abantu bali mukikiba naye bali mukizikiza ekikutte balowooza nti abafu bategeera ate bavaawo ne bababba ebyabo mwabagati abafu bategeera lwaki mwabba ettaka ly'omuntu oyo nefa omusajja naleeta omukazi naleeta omusajja ku buliri bwange ne mukama nti bwatamuleeta kaba mugayavu atayagadde mwagazi wagenda Kampala wagenda Bulaaya wagenda Dubai ntodda basebo ne banyamu ekkanisa omulimu gwammwe omunene kusibula bantu maaso ategeere nti omuntu bwafa aba akoze ati omuntu ategeere nga n'okusaba okubeera ku ntaana tekulina akakwate ku mufu kamabulire mugenda bagenda okufa okumafera tulina kufa. Essaala gye tusaba ku ntaana terina kakwate ku mufu eyafanga mulogo tuzika mulogo era alizuukira mu balogo eyafiira mu kifuba ky'omukazi ng'ayenda tagenda kuzuukirira ku kituuti ng'abuulira. Teri ssaala etereeza bafu bweba gyeri teyawandiikibwa mu bayibuli. Fe abasabesite amategese mwena abagenyi bafa buli wano tukkiriza mu bayibuli eno yonna ate byogere byonna bulungi abasabesite tukkiriza mu ki yonna ate ki terinaamu lunyirira lumu olugambi musabira omuntu n'atereera ezo nosente zisolozebwa nga tusoloza ku mufu zaffe kusabirwa kulyamu sagala kubanga oli ensolo musene nga guzabusiza naga nti ono munaffe yafudde katakyalya mmere kati alya saala mulete sente zino okumusabira akoliki. Tewaliyo mu bayibuli kantu konna kasomesa ne kagamba
nti omuntu bw'afa bw'omusabira atereera teriyo kigambo kyonna kiraga nti omuntu bw'afa n'omuteekako omusaalaba kitegeeza oba omulaze katonda neddasewo buli muntu alina gadani enju ena malayika gotambula naye alikodira bera byokoze oba binonjo babiri bw'ofa ng'asingako nga yafiiridde muwenzi yafiiridde mulogo naffe birigola batukola nga omuntu afudde tuwayo ekimuli owekitiibwa gundaze bano bagazaala bajja nebajja bonna batadde ebyo tubikola kusanyusa bano bantu omuntu ofu otagenda mu ngeri yakusala naye babirigamba ti ngembwa bwefu ng'emmesi bwefu baweta ku mitwe gyabo tekirina makulu era makulu banegulya naye tetubikola ebyo lwakusaamu kiki ekyo kitegeeza kutegera bayibuli kyeyigiriza abantu banokisikiriza ekikuttera okuko gamba tegeeze wena abali wano toweesiganga butukuvu bwa nnyoko obwa kitaawo obwa mugandawo oba omuntu yenna yafiira mu ddiini ng'afudde asaba talina kyagenda kukuyamba ng'amaze okufa kanaipirano munaddiini yenna afudde nga munaddiini eddiini eyambaani kosa ekigambo kyabala bafuzi kyebakatuwa ekipya weebereremu kolaki nekamulowooza nze nesibatisibwa naye kankuwa abaana bange mubatize era oliyambuza era katonda alinga ekyomuliro nga nakabawa abaana bana bayibuli nonyina olugamba nti butukirivu omwana tebubalibwa kitaawe nobakitaawe tebubalibwa mwana wabala tebugenda kuyamba nemutuwa ettaka nemutuwa ekyalo kino kyonna netuzimbako obaliko toteredde era ogendagenda mugenda nemuzimba ekizimbe kyonna okizimba kasa toterera eri abantu abazimbe nebatunda ekereziya nebatunda emizikiti nebatunda kinabizimba nabibwayo kituufu tudda bisobe bayibuli waba oluyimba eddoboozi nange singa saalireseeyo singa bayimbera lugamba tinaye kulekola ebyobutuukirivu abamanyi olwo tetuyinza kulokolebwa teri bagekali banangi bamanyi okuyimba ekigambo tandika naye kulekwa patiinakuloimbeko kale tandika tulire abantu bagikola tulire abisiima yakuyingiramu kinakamuleta ebikola ebyobutukirivu katonda abikola ki naye tebitujjako muki abisiima kuba otukoze bulungi abisiima iye atasiima munange naye tebikujjako muki omulala yali ate oli mulala luli lwelugamba nesinga mbadde n'ensi zonna nenziwaayo yesu gyokola ki naze tezamusasudde ki tekirina abantu bali mukisikiriza balowooza nti se kanyende kanzibe kasita ngenda okusinzizo tujja kuziriira bwereere neboloyima mukwaya nosunga mukulu nebona osoloza esente wano mukyazi tereera kolayi abantu bali mu kizikizi ekikuterepo ku nsonga y'okubatiza yayogera bukiriya isibde wange gwende mugamba nti akkiriza nakolera alikola ki atakkiriza ekigambo kubatiza si kya Luganda tokyekwasa ekigambo kubatiza kya Luyonaani kitegeeza ki kunyika kunaaza period nga bwoyibe kitegeeza omulenzi gaalo muwala baptize kitegeeza ki yesu ekyamujja mugulu okukola ki yesu yajja okulokola abantu okulokola abantu kitwala myaka 3 nekitono
mbuuza muziremu okulakola abantu tubala myaka mingi. Adamu yajja ku kikono yajja muto, yajja muki, yajja mukulu, yajja ku Friday n'awasizaawo. Era omukazi yakubanga wafuna lubuto ku mangu tubuze yalufuna tetumanyi byaddirira bayibuli tetunyumiza. Yajja Adamu mukulu nga ne organizi nkulu zirizafu yakusabira busabira. Naye Yesu yajja n'amala emyaka 3 n'ekitundu ng'akola ki ku nsi kuno? Nti yajja okutulaga ekikolebwa. Tetugenda kwekwasa omusajja yamala ku nsi yaffe emyaka emeka n'ekiki minisitule yagikolamu emyaka 3 n'ekitundu n'ayigiriza abantu tibagenda mu yeekaalu. N'ayigiriza abantu lunaku kyolwogenda mu yeekaalu yalubayigiriza ne balaba n'abayigiriza nti omuntu bwabatizibwa tabeera muto. Yesu yogenda emyaka yagiyitako n'aweza ameka 40. Kubanga bayibuli Yesu yagambye muleke abaana bato bagirye kubanga obulwebwa n'abawambaakira n'abawa omukisa so sinaabakolayo so sinaababatiza. Bayibuli temuli mu infant baptism tetulinamu wadde najja kulayini okubatizibwa. Yagendawa ku mugga Yorodani yasanga byabatiza engeri bamuyitani ku Yokaana ne Yesu olowooza ani asinga ekitiibwa mu byeggulu. Yagenda n'eri Yokaana kubanga yakola ki yabatiza. Bw'osoma ennyambala en'entunulayo nange sandigenze wa Yokaana nayimirira mu layini. Yokaana namugati taata ate zinandize gy'oli gojja gyendi namugamba kitugwanira okutukuza obutuukirivu meka sizema kubanga sirina butuukirivu niyinza okutukuza obutuukirivu ki namuga taata kukiba kyekikuleese namukwata namubatiza. Bayibuli egamba namunyika bwe yafa mu mazzi eggulu ne likola litya werakka ng'ejjiba eddoboozi ne lyogera ng'ensi yonna ewulira ku Yorodani teryasobola na kwewolereza ng'amaze okuva amazzi ne ligamba litya ono ye mwana wange gwenjagala era gwensanyukira. Tukikubira amiina. Ekyo kyogerwa ddi ng'avudde mu mazzi naye ensi eri mu kizikiza. Ekoze ebirala bingi ebiyitibwa okubatiza sigenda kubisomesa abagati. Ekoze bingi nawe abamu bali wano bakolako ebyo ffene batukolako ebyo. Katonda kyayita okubatiza kuba kukola ki kunyiga. Kyokola waliwo akanyimbiro obulimu obuli baga tusimbe ffenna mu kiki kya Mukama waffe. Yali agenda okubatizibwa agenda ku mazzi ne babuuza nti lwaki babatizibwanga ku ludda olwo tibabatizangakubanga yali amazzi ameka. Era Yesu Yokaana bwe yalaba abantu abajja okubatizibwa nga baanyina ng'abaana b'emisota ani yabalaba okudduka obusungu obugenda okujja. Kitegeeza ki nti okunyikibwa toba kudduka obusungu akatono obugenda okujjira abatali babatizi. What is so special? Bino ebyokubatizanga kuno tuyiwako n'ebirala tebiri mu Bayibuli byajja myaka mirala. Dino luyingiddemu abakungu bagambye tugenda mu mazzi abakungu bagambye ogasabire busalizi Mukama ayinza ki kyayinza byonna. Naye ffe twasoma obunyo lwasolo agambye tekanisa si gwe ogizimba ani nannyini kanisa agambye zimusanze omuntu azimbako ekintu ekirala njagala buli azimba azimbeko namaki magezi. Tuleta bibyo irikiriya era zenabigeza Mukama omusanga agwejjeko. Abantu bagenda okugenda mu ggulu nga basanyufu bebaffe basuubira nini naye
bagenda kuba bamativu. Ekibamatiza kiki babitegeera ne bagaana biki babitegeera ne bagaana bigaana bagenda tebagenda nga bajja kukoza kintu kyamu musajja oyo yabonekakala mukalina kagamba if it is so simple why is it so hard? Why is it so simple? But why are people resisting it? They are not resisting. It is the devil. Sitani asala magezi abantu abaleme sogenda mu ggulu. Tulina kuwaguza tutuke mu mwaka w'okuvumu. Amen. Eriyo abantu abalala ekisikiza kingi sisobola kukimalayo naye njagala kujjayo ebisikizi kitegereko omwoyo newuunya nnyo ekintu ekimu ekiretagisa nabikisana ekiretagisa nagenda mu univesity wadde kasomera mupiwano kimala n'abazzukulu bange kagamba nze eri muto nzete mu bebi bayibuli eraga ti yesu yafa ku Friday ng'enkya y'essabbiiti era tuyita Good Friday. Ekinsanyusiza mu ate muzze wano nga Good Friday yabaddewo kyo. Good Friday oba wabaddewo babeka babaddewo kyo babadde bazaala balina tulabe yabaddewo buli muzaala ba yesterday tolinako owena musanvu agambe it was Friday and the Sabbath was about to begin. So after Friday, the next day is Sabbath. Is that a miracle? No. Do you need a degree? No. Do you need a lecture? No. You need only to go in P1. No regular days of the week. After Friday, the next day is Sabbath. Yesu yazukira very early on Sunday morning. Yakyusa Bayibuli Oluganda n'agamba nti ku matulutulu ku makya ku lunaku olusooka olunaku omusanvu olw'olubereberye. Kyetaaga nakyo magezi mangi nnyo. Sitaani abuzaabuzizza abantu olw'ebitiibwa byabwe olw'obuyivu bwabwe n'abatala misiteeki beera ng'ebadde okumala akaseera umalaga gitololetinga mistake yaki. What mistake is there? The thing is very clear. Musajja nayogera nange okusalisaka nagamba balingamusanyusibe mwakajja segede nnyo yajjada nange bwe nandibadeko nti eriwo yakajja namupulire mwakajja nemugamba nsonyiwa nange kujereza nekamaliya kunyonyola bulungi. Okukuuma olunaku olw'omusanvu kyatandikira mu sogwani. Abasajja ba Adamu abakazi abo bakaawa ba Ibulayimu ba Yakobo ba Isaaka ba Nuuwa tebawulirangako okusinza kwonna okutali kwa kusabira. Tebazuuliranga bafu tebakitegeka tebazuuliranga letbigoni okusinza kwonna okusinza kwonna olw'olubereberye mu nnaku omusanvu enkya bw'okisinza enkya ti tusinza lunaku lwakuzuukira you are right era bw'osinza enkya n'ogamba tusinza lunaku lusooka mu nnaku omusanvu you are right naye bw'olukumanga sabbiiti why? Kubanga kiri very clear Jesus died on Friday, the next day was Sabbath, and the other day was the first of the week. Yesu bwe yazuukira yamala ennaku 40 ate nagenda mu ggulu. Ayina bweyogera ku kigambo kyonna titwakyusiza. Bwe yali agenda agenda kyama temukyukiranga abantu bonna abayigirizwa bakwera ku lusozi n'ayogera nabo bigambo kye byasembayo sigenda bisoma n'ebigambo bwe biti ng'asimbula mugende mu nsi zonna muwulire ejjeri abantu bonna eryamawanga ki abakkiriza babatize mu nnyana kitaffe n'omwana n'ayogera kakagamba kala nga mubayigiriza mukwata byonna bye nakola ki. Is that a new sermon?
bali bagenda okukola balagira abakugambye okukola byatabalagira zinjagala nyo omuntu agende mugenda nga naye mumativu nga buli wakamulali amulya aliko ekigambo wotipepa namuteekamu namubalagala nti baka tojasamirira ojjako kubanga wamulidde okolaki abantu bajja kugenda bagenda nga batanga kakati njagala kubuuza kibuuzo ndinamuddamu ekibuuzo nemugamba nti gwe kankubuuza ekibuuzo njakumenyerayo omuntu omu eyasinza ku Sunday nga sabiti ng'okutte bayibuli eno ndaba yiye abatufe twaliko soberayo omuntu omu namubona nemugamba oba oyagala okumanya Sabbath keeping genda mu bayibuli genda muki oba oyagala Sunday keeping genda mu Biblia bino bintu byajja myaka nga kimaze kuyitawo nga 3 mu Amerika nga Yesu yagenda dda omuntu bakuvanga tabali myaka nga 3 yokola aba yabikwatu talina kati lwaki obanga bandoboozi gye muli mubagamba mujja abantu mu kiki be basinga mmwe be bajjajja mmwe be bakojja mmwe be babaweerera be babazaala yalowooza nti kyakola kiki kituufu ate komanye kituufu nkoziyoki babagambye mubayite mu effort temubayise babagambye media evangelism era ogenda okusirika abantu bagenda kusikirira bintu babita byakusanga kati natafaayo bulyani bulyani omusajja yajja maaso nga profesa mulamba bamwita Nikodemu namugamba nkole nti osiribanga nambalisebo omuntu bwatazaga mundi gwakuli tayinza kulaba kabaka bakatonda kano takwadde singa profesa akwadde singa ng'omuntu bameka bagandi mukama tusasire nze njagala kukoma akabuka bwange ebikutwala mu bbeyeena kakubuulire nakati bikutawanyiza muki kifo kyoyagala bukulembeze bweyagala kitiibwa kyoyagala bigenda kugwera mutaka guganya okukkiriza mukama waffe Yesu oganya okwewaayo kubanga okuuma amakago okuuma pozisioni gyolina okuuma obugagga obutasukka asolekanyo nyirizigaalire obuledobozetokaga mukibanaye abasajja okumanya ko bannaffe baabulira lwaki simaniza naabo bano bo baabuulira ekigambo ne bataza enjiri ne batandika obbeekengera soma oluggi lwe twaguzzaawo ffenna lwabadde ku 17 nga bikola byabatume soma nakitya agamba bwe bataabalaba ne bawalula Yonasaani n'abooluganda okubatwala mu maaso g'abakulu nebamufuna musango ki ab'omu kibuga nga boogerera waggulu nti bano abavuunika ensi bazze ne wano abasajja abaabuulira ekigambo kya Katonda ensi yabagiteeka ku bunkenke naye nga baali tebayigirizibwa mukijjukira nga tebaali basobefu bano mukijjukira nga baali bano abayivu baali batonotono naye Katonda bwe yabakolezako omuliro ne bakkiriza okugenda okukola omulimu gwe yabassaako omwoyo omutukuvu musuleyo ku biri eyo ne babuulira ekigambo kya Katonda ne bakwata ensi ne bagivuunika gwolina famire yo olaba ne famire yo kulimye okuvuunika n'abakozi bakozesa ku kizimbe you can't even do anything n'abaana bo bennyini bakulina okuvuunika abasajja babuulira the whole world panicked security nebeera ne panikinga police prisons
gavana mwana ne bakangana ne bagata ate baserero kamategezi bwe tukulira ekigambo kya Katonda ekisanyusa ku kino nti enjiri yakola omulimu nenyenyensi. Mukama nsaba akoleze wano abantu omulimu atya bikolwa biri obutuse ku ssula eyokubiri abantu bano basomere olunyiriri olwokuna lukalunalumala bonna ne bajjula omwoyo mutukuvu manina ne batambula okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwewa okuzoogera. bonna ne bajjula omwoyo mukibannaye mutukuvu negerera mukama ekkanisa eno abantu bonna bajjula omwoyo mutukuvu bonna batandika okugenda ngaokugera ekigambo kya Katonda era abantu babulira kwolwo bawera enkumi meka olunaku lutya ameka baganange njagala mukama nkoleze kumwe mutukuvu tugulire ekigambo tutandikire kunyuma yaffe tutandikire kubabirira n'abantu bazikirira babonabona n'amayembe babonabona n'ebiteega babonabona n'ennyabingi asinga essaba wakati egimudaza ate yalizimba ate yayita lubaale twageza okutala lwali n'agaana okujja n'akoba ng'agize lubaale yagize eki yakanye ne bagenda tebamwambulula mu luguudo abantu babambulire mu luguudo banakamwambulula nakugendaga kwambulula olwegenda omusajja okwambulula omusajjako abantu amwine bagala kwambulula nefuli abantu abambulula abantu ganabo balina bisitaani byerere omuntu alina olubugo alina ensimbi alina biki amugererezi mukama yatuzibula amaaso buli awulira nga ayagala mukama luzibula amaaso nsaba alina egyetusabye ekkanisa y'abakama singa ne baako abantu abakolezeddwa bulungi nagali omuli gwanga ki kika kiki bantu baki omuli gwaffe kola ki kubulira bave mu kizikiza naye ate gwe nobabuliza nga nawe okyamizigire njizikiza onoba kizikiza omuntu n'alabanga omulyango guliko ekigambo exit kitegeeza ki mu Luganda? Exit kitegeeza ki? nga kimwogera nnyo ko awafulumirwa n'agiyita entry naye nga yasomako n'agiyita ki? ekyo sikitegeeza to enter through an exit ng'olina n'amaaso n'obwongo ate abasinza okuyitawo ate berayivu waffe mu kyalo gyenva nebabalaka kutegera nti oli musira naye abantu abalina nebudiguli abalina n'obuyinza ne batola olw'eggwanga tudisikaasi ekintu embwa kyezitateesaako embwa zisobola okuteesa ku kiteeso kyo embwa ensajja okutambula n'ensajja ginaabe embwa ezo zakimanya zagolerera butonde ensajja kuki kazi kuki. How do you speak to make money? To go and discuss certain things. Yes, you have to go around us. Bwe bayo omuntu atabatizibwa oba atawa ngayola mu Yesu nawe opalikira ku mukono kumwe abaze mu naye okole kugeyi naye nga ulwayagala kweyola mu bali tobuwangayo muwanika kugwanisa ku mukono nange nekulabako nga gyoyobuga yagala kwewaayo bali tawangayo obulamu bwe wanika tulabe oba gyoli oba tolibyo tewekaka tekaka tibaleka amusanyusa omusajja kitakabulina kadenya tulabye binene n'ebitono don't impress me naye abagamba nze obulamu bwange njagala kuwayo balisibwangayo. Just put up your hand. Means a body of more babby, I don't care. Amen. The one of Jari, I don't want to share you, young one. What a combo. Young one. The commodator one. Jari, whatever I'm ready to come off face. Jari agamba nti bulamu bwange njagala kuwayo Mukama Yesu Kristo. David
Sobola kugamba nti omuntu wadde nogenda mu ggulu ate wadde nogenda olaba byonna byaki byabwerere naye kimu kitubeera expensive eggulu lyabwerere katusabe kitaffe omulungi tetulina kigambo kirala kyonna okujjako okwebaza olwobulamu butuwadde ffe baani bwebafuula bakabona otuyingiza mu kifuko ekitukuvu eggwanga eddoodo otunula ebyafaayo byaffe netufuna ate kuyitibwa kuno tukutendereza netukugulumiza okwegayiridde mukama abantu bano bena bayimiridde kugamba nti bakolezeeko omuliro ogwokuwulira ekigambo ekyo abakyala bava mu efula naye okuwulirize kunayimirira kuwulira enjiri is a way of life tugenda mu advanced men tugenda mu media evangelism abantu bano bakolezeeko omuliro basobole okuwulira abantu babakozesa amasimu gaabwe bakozesa radio babakozesa telefayiro nga tukozesa emikutu gyonna egya intaneti gyetulina nkwegayiridde omuntu yena yaziwa nokusinza kuno naye nga alina ennaku ye ku mutima yamwesibako dda mukama gimugyeko kimolule amaka ge gagaanye emirimu gye gigaanye ddogo ligimutawaanya ebisirani bibimutawaanya mukama mukwateko bana bazaala bombiri baziwana maaso go sigange nkwegayiridde bebamanyi ensonga zange gumanyi kyebayagala babitegeera obulungi okusinga bwebitegeera obwezi wawandike mukitabu kyobulamu omwana gwediga bamu bali meza amanya gaabwe gyebalina abaana bangi agamba nti akikola ntya naye nga buli muntu bagawulira gagenze akalubiriddwa kubanga ategedde amazima okwegayiridde omuntu munyweze tuganye abantu bawulidde bakabona okuzikirira naye ffenna katuwangula ensi eno naffe ng'ekkanisa abatumanyi wano mukama tukuganyira ekkanisa ekuze erina okuba mu bantu ate bakola byakito kati ndowooza ffe kekyuke golibwaga bwe nali omuntu nakola ngaomuntu bwenakola nendekeri obuto obulabirizi buno tubandibaddeyo akola bya buto obulusumba buno mu kkanisa eno erugero lwetambudde ate tesibinyuma abantu bakuze babuddemu babaddemu ate ne bakola ebyekito tukozesa byakikulu byokka naye tusaba katonda ffe osonyiwa ebiyise buli katonda asonyiwa buli katonda etesesa okusonyiwa sonyiwa ebiyise era tuwandike bulungi okwerinnya kwaffe mukama otugulira opeegi empya yesu kristo mukama waffe